On the 28th November 2020, Thurayya Islam Media invites all Ugandans in a husband and wife workshop on Zoom. Come and learn how to handle domestic violence in our homes, development in our homes, development in our families, marriage rights, raising kids. Entry to this workshop: singles 10,000, while couples 20,000. To get yourself an ID and password, call 0788 020301 and 0700 991455. Don't miss. There is a lot to learn about marriage. The Husband and Wife Workshop 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala asobodde tukuuma ne tubeera nga tukyali balamu baganda baffe mwenna abatulaba ku Thurayya Islam Media. Tubaniriza nnyo mu session yaffe ey'okwanukula ebibuuzo. Amaanyi nze Shafik Yawe. Tuddewo ku lwa bannange Mawejje AbduRahman ne baganda bange otera okuba nabo mu session eno ku lunaku olwokusatu. Olunaku olwaleero tuyina Sheikh waffe Sheikh Abdulkarim Mugendera yagenda okubeera nga yanukula ebibuuzo byaffe era nga tulaba ebibuuzo bingi bimwasindise ne tujja kufuba okulaba nga twanukulako Sheikh ayanukulako byayanukulako inshallah mpola mpola paka we binaggwayo. Tuwaniriza nnyo mwenna abatulaba era n'abatuwuliriza ku Thurayya Islam Media. Temwerabira nti Thurayya Islam Media ina husband and wife conversion oba workshop egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa November. Egenda kubeera ku Zoom era nga okumanya ebisingawo osobola okutukontaktingako ku namba ezo ziyita ku screen n'obeera nga ofuna information esingawo. N'oba tomanyi kozesa Zoom osobola tukubirako ne tubeera nga tukulagirira butya bw'okozesa omukutu ogwo gwa Zoom n'abagenda okubeerako bonna inshallah. Utalwisaawo nnyo katugende straight Sheikh asooka atuweeyo waswiya oba faida gyatandika nayo then tugende mu bibuuzo byaffe inshallah. Sheikh tukulamusiza nnyo sebo. Barakallahu fik. Alhamdulillah والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد abalungi abatulaba era batugoberera ku mukutu guno gagadde mukutu gwa Thurayya kasooke n'obbalamusa n'ekiramuso eky'ekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oluvannyuma lw'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaalira ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, neebaza Allah okubanga ampadde omukisa guno okusobola okubanga twongera okwejjukanya n'emikwano gyaffe abalungi ababuuzizza ebibuuzo byammwe mu mbeera ey'okubanga tusaayo ebirowoozo byaffe n'amagezi gaffe okulaba butya bwe tusobodde okubanga twejjako ekirwadde ky'obutamanya ne tubanga tuyingira mu abo Allah subhanahu wa ta'ala beyawaana n'asuuta mu Qur'an abantu Allah beyawa okumanya
teri kimenya mu busiraamu buno nga muntu kukola mulimu nga toguyinaako ilmu, toguyinaako kumanya. Era ensonga lwaki nti Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza mu Qur'an iraga nti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubenga mubuuza abo abamanyi bwe mubanga temumanyi, mubenga mubuuza. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyava tugamba nti innama shifaa'u al-'ayy as-su'al, eddagala ly'omuntu atamanyi kintu kyonna kuba kubuuza. Nabwe kityo nti eddiini yaffe eno y'obusiraamu etambulira nnyo ku mbeera ey'okubanga oteekeddwa okumanya ky'oba tomanyi banga obuuza. Tokola bukozi mulimu nga togumanyi, kubanga mu ibaada zonna ezikolebwa mu busiraamu tuteekeddwa kukulembeza kumanya oluvannyuma kukola. Ensonga lwaki Allah yagamba mu Qur'ani nti fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik, sooka omanye la ilaha illa Allah. Amakulu yakulembeza ilmu, yakulembeza kumanya. Oluvannyuma wastaghfir li dhanbik, oluvannyuma kuba kussa mu nkola ebyo Allah tabaraka wa ta'ala byaba akuyigiriza. Nabwe kityo mikwano gyaffe abalungi, embeera ey'okubanga tubuuza ebibuuzo nkola nnungi nnyo, nkola etukubirizibwa Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini, n'etukubirizibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabwe kityo tobaako mulimu gwonna gw'okola nga totegedde nsibuko yaagwo, totegedde njigiriza yaagwo, nkola yaagwo. Buli mulimu gwonna ogukolebwa mu busiraamu oteekeddwa okubanga ogutegeerako ebintu biringa bina. Ekisooka kya byonna olina okugumanya kaifiya yaagwo, omulimu guno enkola yaagwo nabbi yagusomesa nti gukolebwa gutya. Ekyokubiri tulina okumanya kimiya, obungi bwagwo, ti ebaada eno ekolebwa bungi bwenkana ki. Tulina adhikaari ezimu zetumanyi obulungi nti ezo zireeta emirundi 3, zino zeetagisa mirundi 10, wano weetagisa mirundi 100, okitegeera. Mu mbeera efaanana bwetyo tulina okumanya alkimiya, obungi bwa ibaada, era nabbi alina okukikunnyonnyola sallallahu alayhi wasallam. Ne tumanya azaman, tulina okumanya ekiseera mwekolebwa. Ibaada eno naali gikoze budde ki, nga bw'olaba nti nabbi sallallahu alayhi wasallam yakulaga nti swala layiri, swala ya kiro, salati dhuha ebaawo mu budde bwe buti, eswala eno ebaawo mu budde. Tulina okumanya obudde obwa buli ibaada yonna. Ensonga endala ey'okuna gye twandibadde tuteekeddwa okumanya, tulina okumanya almakan, ekifo. Ibaada eno erina kukolebwa mu kifo bwe kiti oba erina kukolebwa mu kifo bwe kiti. Ebintu ebyo ebina bikulu nnyo okubanga tubimanya mu ibaada zonna ze tuba tukola. Nabwe kityo kiba kirungi nnyo okubanga ossaayo ebirowoozo byo n'amagezi go okubuuza, okusobola okubanga omanya eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo tetujja bbalira nnyo kadde ka tuwulirize ebibuuzo byammwe insha Allahu ta'ala. Ekyo kye tunaaba tusobodde tujja kubanga tukyanukula biidhinillahi subhanahu wa ta'ala. Ekinaaba kikalubyemu insha Allah, era tujja basuubiza nti tujja kinoonyerezaako oluvannyuma musobole okubanga mukifuna mu butuufu ne mu bujjuvu insha Allahu ta'ala. Wa barakallahu fikum wa jazakum Allahu khair. Naam Sheikh, tweyanza nnyo introduction eyo. Tugende mu bibuuzo byaffe direct. Naam. Onaabuuza agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Agamba nti nsaba kumbuulira ku bukwakkulizo bwa jilbab. Barakallahu fik, abuuzizza ekibuuzo ekyo. Ekisooka kya byonna, jilbab, olugoye oluyitibwa jilbab, luba lwambalwa okuva waggulu. Ekyo kigoye kyambalibwa okuva waggulu ekikka wansi, ekyo kye tuyita jilbab. Olugoye olwandibadde lutunuulirwa mu mbeera eya sharia, mu mbeera ey'amateeka, lwandibadde nga kisooka kya byonna, olugoye lwonna teruteekeddwa kuba libaasu shuhra, lugoye lwa kuba nti
lukufuula okubanga oli mumanyifu kugamba nti olina kwambala lugoye nga lukufuula okuba nti oli wanjawulo mu bantu bonna. Buli lwoyambala olugoye lwonna nga luyitibwa libaasu shuhra, libaasu lwakwagala kumanyika na kukola ki. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukakasa nti Allah agenda kwambaza olugoye lw'obunyomefu yawm al-qiyama. Nabwekityo nti toteekeddwa kwambala lugoye lwakuba nti onoonyamu shuhra kumanyika, onoonyamu kuba nti gwe enjawulo mu bantu, gwokola kinga olwambala na nniya ezifaanana bwe zityo. Ekyokubiri luteekeddwa okubanga fadfad, olugoye lugazi, terulaga figa ya muntu, teruteekeddwa kubanga lulaga figa. Ekyokusatu kyandibadde nti teruteekeddwa kuba nti lutangaala. Omuntu bw'oba olwambadde nga amaaso g'omuntu gakola ki, galuyitamu naaba nga alengera ebiri munda. Teekeddwa okubanga olugoye olwo si lutangaavu nga lutangaala. Ensonga endala eyandibadde etunuulirwa, zezimu ku nsonga ezirina okuba nti zitunuulirwa oba oliawo mu bufunze mu bikwatagana n'olugoye omuntu lyandibadde ayambala, khasatan naddala jilbab omukyala gyateekeddwa okuba nti ayambala. Wallahu alam. Naam, Sheikh tuyanza nnyo. Ono mulala agamba nti esswala y'omuntu eya janaza alifalinga ku swala taliiwo oba yasaanawo oba bomi amukuba omubiri gwe gwonna ne gusaanawo, tukola tumusaalira tutya? Kyabuuzo. Barakallahu fik. Ekibuuzo kirungi nnyo. Omuntu yenna kasa tukakasa nti afudde, ne tufuna obukakafu nti afudde, bafiiridde mu bbomu, omusaanyizzaawo tasigazzaawo kantu konna, oba agudde mu nnyanja ne banoonya mayiti n'ebula, oba aliiriddwa kisolo, oba muliro gwe gumwokyezza n'awatasigalawo kantu konna. Abantu abafaanana bwe batyo bwe tumala okukakasa nti bafudde, twekolamu omulimu ng'Abasiraamu ne twekuŋŋaanya ne tuba nti omuntu oyo tumusaalira salatu al-janaiz, tumusaalira salatu al-janaiz ng'era bwe tusaala esswala zino eza bulijjo, nga bwe twandigaye nti mayiti etuli mu maaso, omuntu oyo tumusaalira mu mbeera efaananako ng'eyo, nti tukuŋŋaanya Abasiraamu baba bakuŋŋaanidde, bamala okukuŋŋaana tufuna imaamu n'atukulembera n'atusaaza nga tusaalira omuntu ataliiwo. Tuba tusaalira omuntu ataliiwo, tukiyita salatul ghaib, esswala y'omuntu ataliiwo. Kaakati omuntu oyo aba afiiridde mu bintu ebifaananako ng'ebyo, mazzi, nnyanja, biki, eyeba kabuli ye ekisooka kya byonna. Era ne bwe biba bibonerezo bya kabuli era bifunire eyo bw'atyo, eyo Allah ye kabuli gye yayagala aziikibwemu. Ne biba bibonerezo bya kabuli nabyo abifuna era bimutuukako. Buli kintu kyonna ekituuka ku muntu gwe tutadde mu ttaka, n'oyo aba akola ki? Aba akifuna butereevu insha Allahu taala. Nabwe kityo nti tumusaalira nga bwe twogedde, tewali nnyo kyanjawulo, kyawukana nnyo na swala eya bulijjo gye tusaalira abafu. Wa barakallahu fi. Nam Sheikh, waliwo oluusi abantu be babika obanga abakulembeze ne bababika neno ne tubasaalira, ekyo kiri kitya? Osobola ogisaala wonna owulira nti omuntu wo bamubise nga gwe toli mu Uganda, obanga oli bweru nowulira nti mama bamubise oba taata oba omuntu yo yenna, nawe osobola ogisaala wa gy'oli eyo? Salatul ghaib ebiseera ebisinga tutunuulira omuntu bw'abanga, Sheikh Uthaymin rahimahullah yatugamba nti omuntu ayinza okuba nga alina bingi byakoleredde Obusiraamu. Katuwa ekyokulabirako, ayinza okuba nga mumanyi akoleredde Obusiraamu, akoze ebintu ebirungi nga bingi nnyo. Omuntu oyo omukulembeze w'Obusiraamu asobola okuga nti bannange ensi yonna oba ekitundu kyakulembera nti banne tusaalire omuntu ono, buli omu gy'ali mu muzikiti akole ki? Amusaalire. Nga bw'olaba nti abadde mumanyi oba okubanga abadde mukulembeze wa Busiraamu ng'alina engeri gy'akolereddemu Obusiraamu, alina biki, naye tusobola okumusaalira mu mbeera efaanana bw'etyo. Oba ayinza okuba nga abadde mugagga
naye ng'ayambye nnyo obusiraamu, azimbye amasomero, azimbye biki ebintu ebiyamba obusiraamu, akoze awukaafu, akoze biki, omuntu oyo naye tusobola okumusaalira mu mbeera efana bwetyo. Kikulu nti ayina kyakoleredde obusiraamu. Kyoga Sheikh nze sikirizibwa babambikidde omuntu wange ndi bweru kumusaalira eyo nga omusabira busabizi, just omusabira busabizi dua omuntu ng'oyo saba busabi Allah nga nti Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Omuntu gwe tulaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yasaalira salatul ghaib yali Najashi, kabaka we Habasha oba Ethiopia. Kabaka oyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuna amawulire nti afudde, n'alagira basahaba n'abaga nti bannaye tujje tusaalire munnaffe akoze eki, afudde. Kubanga ensi mwe yali Najashi teyali nnyo obusiraamu nti oba bamukolako nnyo emikolo gy'obusiraamu oba bakola ki. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'alagira abasiraamu babe nga bakola ki, bamusaalira, era bamusaalira bulungi nnyo nga bakulembeddwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakati waliwo abasiraamu abalala abaafiiranga mu bitundu eby'enjawulo. Nabbi teyayitako basiraamu nti bane mujje tukole ki, tubasaalire oba ki. Ekisinga okuba ekyobuvunaanyizibwa oba ekikulu ennyo, omuntu oyo kasoga nti Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu nga bamusajja, oba Allahumma ighfir laha warhamha nga mukyala, edduwa eyo ekola bulungi nnyo ne bwoba nga tumusaalidde, ekyo kiba kimumaze. Kubanga abafu bye basinga otwetaagako kiba kigambo kya musabira Allah. Aba teyeetaaga mmere, aba teyeetaaga byakunywa, teyeetaaga mumukolera bijjukizo, teyeetaaga kukola ki, wabula kyaba asinga okwetaaga ennyo kuba kukola ki, kumusabira, kyekisinga okuba ekyobuvunaanyizibwa insha Allahu taala. Naam Sheikh, toyanza nnyo mpozi akatonoko omuntu bw'oba nti bakubikidde omuntu nti yafa ne bamuziika mu kitundu gundi n'omusabidde edduwa, Allah akusobozesezza okomyewo n'ogenda wali kabuli ye osobola omusaalira. Bw'obanga tiwali mubakola ki, bamusaalira, osobola okugenda wali kabuli ye n'obanga omusaalira insha Allahu taala. Ekyo kyekisinga okubaako kisinga okuba ekirungi bw'obanga okoze ekifaananako ng'ekyo. Naam, tweyanza nnyo Sheikh olw'okutwanukula okwo. Ono agamba nti yeebaza abawalimu abayanukula ebibuuzo, abeebazizza nnyo, naye agamba nti alina omukyala gwayogereza, omukyala musiraamu naye munafu mukka, agamba munafu mu ddiini, naye ate tayagala mugambako, naye nga gwawulira gwayagala okuwasa. Akola atya? Asaba ku magezi Sheikh. Mweyanziza muganda waffe oyo, ekisooka kya byonna amagezi ge twandimuwadde, akulembeze nnyo ebigambo bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bw'oba tonnakigwamu ekyokuwasa omukyala nga si mulongoofu togeza kyesembereza. Olw'ensonga nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuwa mizaani kwe tulina okupimira ku sayidi y'omwami ne ku sayidi y'omukyala, biki by'oteekeddwa okutunuulira bw'oba wakuwasa. Kuno okwagala kuno okwa bulijjo tekukuziba maaso n'owasa omukyala ate mu maaso ne wejjusa n'ogakale namulabirawo. Buli lwoba nti ofunyeemu okwekengera kwonna mu mutima gwo ku mukyala, oba omukyala ne yeekengera omwami mu mbeera yonna, sandi wagedde bantu abo ogenda mu maaso na bufumbo. Lwaki? Nti akantu ako mu maaso kaba kadda, era ebiseera ebisinga oli akujjukiza naga nti mbutuufu namulabirawo naye simanyi oba naliko ki oba nakola ki. Nabwe kityo muganda waffe ono amagezi ge twandimuwadde atunuulire ekigambo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyeyayogera nti tunkahu almar'a li arba'i, omukyala awasibwa lwa bintu bina. Abantu abasinga obungi batunuulira ensonga nnya. Ensonga ez'ennya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba li jamaliha, obulungi bwe. Abamu batunuulira olulyo mwava, abamu batunuulira maari by'obugagga, n'abamu ne batunuulira eddiini. Naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti fadhfaru bidhaati ddiini, ye kye yalagira kyali kya ddiini, nti weekwate ennyo ku munnaddiini. Bw'onaabanga tosi kyekyo ky'otunuulidde, taribati yadaaka, emikono gyo gisaaba ettaka. Amakulu Nabbi sallallahu alaihi wasallam akusabidde obenga oviiramu awo oleme kumufunamu kirungi kyonna. Nabwe kityo nti
muganda waffe kitwandibadde muganda nti bw'olabanga ddala eddiini nafu nnyo kiba kizibu nnyo gwe okugimwongeramu. Sheikh ate nze gwenjagala mpulira omutima gwo gusiima. Omutima gwo gusobola okwagala kuba osobola okubawo n'atali musiraamu naye ng'omutima gwo gumwagala. Naam. Okitegedde omutima nga gukola ki gumwagala naye nabbi akuwadde ekyokukola aga ebiri byonna oyinza okutunuulira obulungi oyinza okutunuulira ki ne byonna ne bikusanyusa naye amagezi ye ge yandikuwadde tunuuliranga omuntu alimu eddiini. Bw'onaabanga gw'otunuulidde Allah ajja kukussiza mu baraka ajja kukussizaamu emirembe ojja mmufunamu buli kirungi kyonna kye weetaaga insha Allahu taala. Naye bw'onaabanga si by'otunuulidde tukakasa nti era ojja kusanga ebizibu bingi okusinziira nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atutegeeza ku mbeera eyo. Naam, tweyanza nnyo Sheikh. Ono omuganda waffe agamba nti muntu ki asaanidde okubeera nga kamuntaana okuteekawo omusiraamu munnaffe ategeeza ebisaanyizo by'omuntu asaanidde okukamuntaana okuteekawo muganda waffe. Barakallahu fik. Ebisaanyizo ebyandibadde bitunuulirwa ekisooka kya byonna nti omusiraamu yandibadde atwala obuvunaanyizibwa omusiraamu yenna kasitaabanga ddala musiraamu ategeera Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri ng'ategeera ebigambo ebikozesebwa bye tukozesa nga tussaayo munnaffe omuli okukozesa ekigambo ekigamba nti bismillah wa ala millati rasulillah. Ekigambo ekyo abasinga oluusi bakyerabira tebakikozesa nga bassaayo bannaabwe wansi. So kyandibadde kyetaagisa omuntu alina kyamanyiiko naddala ku ddiini naddala ku bikwatagana n'okuziika ng'ategeera enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Omuntu yandibadde akulembezebwa wansi eyo omuntu atakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omuntu nga mushiriku ekituufu kiri nti teyandisseeyo wansi eyo. Omuntu eyandisse wansi ateekeddwa okubanga musiraamu ategeera Allah subhanahu wa ta'ala ategeera enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khasatan naddala ku bikwatagana n'okuziika ateekeddwa okubanga akola ki abimanyiiko. Ye muntu yandibadde akulembezebwa mu mbeera ey'okussa omuntu wansi. Ensonga endala gye twanditunuulidde nti omuntu abanga yabadde n'abantu be mu budde obw'ekiro oyo naye teyandise mu ntaana khasata wabaziika mukyala baki. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu zimu ku hadisi ze yakubiriza nti omuntu eyandise wansi teyandibadde oyo omuntu abadde n'abantu b'ekiro abadde mukyala we mu budde obw'ekiro twandibadde tufuna omuntu omulala yeyandise wansi eyo insha Allahu taala. Mu mbeera bwetyo tulina okutunuulira ebintu ebifaananako ng'ebyo insha Allah. Naam Sheikh tweyanza wano ate okulonda waliwo olusu balonda naye wagamba nti ono gwe naawe kayo mu ntaana. Ekyo kiri kitya? Tekirina butawaana kola nteekateeka eyo nti ayinza okubanga omufu yalaama n'agamba nti gundi ne gundi be bakkanga mu ntaana yange bwe mbanga nze mbasoose gundi ne gundi be baba batwala obuvunaanyizibwa okunziika okukola ki. Ekyo tekirina mutawaana insha Allahu taala okukola programu bwetyo terina buzibu insha Allah. Sheikh tweyanza nnyo. Kati waliwo embeera oluusi ezitera okujjawo nti omuntu oluusi gwe baziika waliwo ebintu bye bakola nga yamulaamira kituufu naye nga waliwo bye bakola byatakkaanya nabyo. Akola ati agumiikirize munnaamuteekeyo nga bwe yamulaamira mu mbeera eyo kubanga kitera nnyo okubaawo mu kuziika nga ono tebakwataganya mbeera ey'okubeera nga baziika bano bagenda na tahaliri talakaini ate nga ye yalaamira gwe yalaamira takwatagana nabyo. Kati akola atyo gwe yalaamira Sheikh. Kisooka kya byonna omuntu okuwa obuvunaanyizibwa n'akola nti munnaye bwe mbanga nfudde obuvunaanyizibwa mbukutisse kiba kibi nnyo okuba nti oyawukana ku muntu oyo akuwadde obuvunaanyizibwa. Era wabanga akulonzi nabali ababadde abamanyi nti gye bali abakola enkola eyo eya tahaliri eya talqiini amanyi nti webali naye gwe gwawadde ki obuvunaanyizibwa. Wabanga akutissa obuvunaanyizibwa
kola kyonna ekisoboka olabe nga omukolako ekyo kyawulira muli nawe kyowulira muli nti kyekituufu. Kubanga omuntu bw'amala okufa buli kimu kyonna bamukolera bukolezi. Naye bw'abanga akuwadde obwesiga, akutaddemu obwesiga, nakukwasa puroguramu nti bwe mba nfudde obuvunaanyizibwa bwonna bubwo, twala obuvunaanyizibwa obwo okole ggwe kyolaba nga kyekituufu. Kubanga yagenda okukulonda mu bangi ng'akakasa nti ggwe oyinza omumukolera kye yeetaaga, era ggwe oyinza omutuusa mu okubanga akolerwa atebenkera ekiraba. Kubanga ku ssaawa eyo omuntu aba alonda nnyo abantu balaba nga babe. Okugamba nti gundi nkuwadde obuvunaanyizibwa, gundi nkutisa obuvunaanyizibwa, alabira ddala nga ggwe omuli okumpi. Kati mu mbeera bw'etyo osaanidde okuba nti otuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Bwe kiba kiganye nti ogezezzaako okoze ekiri mu busobozi bwo ne bakuwa osinza amaanyi ne bakola ki, tolwana ate. Okitegedde, tekyetaagisa kulwana, gwe okoze ekiri mu busobozi bwo. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tavunaana muntu okuggyako ekyo ekiri mu busobozi bwe. Bw'oba nti okirwanyeeko ne kigaana, alhamdulillah, gwe okutuukiriza ekikyo. Kaakati oyo yenna akyusa mu kiraamo ky'omufu, ebizibu byonna ebiddako biba bidda ku ye. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ga nti faman baddalahu ba'da ma sami'ahu, oyo yenna akyusa mu kiraamo ky'omufu oluvannyuma lw'okiwulira, fa innama ithmuhu ala alladhina yubaddiluuna, omusango gwonna guddako abo abakyusizza ekiraamo ky'omufu. Kati bye wabanga yalaba nti bannange njaga munziike ku sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, njala munziike ng'omubaka bwe yaziikibwa. Kitegeera? Kati mmwe ne mukyusa ne mumuziika munziika etaaziikibwamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati Allah akutegeeza mu Qur'ani nti omusango gwonna guddira oyo abakyusizza mu kiraamo ky'omufu. Nabwe kityo nti oli bw'aba asazeewo akozesa amaanyi geraga nti wano ewange ebyo tebikola, wano ewange kiri bwe kiti, todda okulwana naye. Abamu oluusi batera n'okukola ensobi, n'aga nti kitange temujja mmuziika mu mbeera efaanana bw'etyo. Okitegedde? Oba mmange temujja kukola embeera efaanana bw'etyo. Kati ate oluusi gwe n'okola ekibi ekisinga n'ekyabali. Okitegedde? Waliwo lumu basiraamu, taata we yafa. Taata we bw'afa ne baagala omumutwala mu ntwale ya tahliri talqiini. Omuvubuka yakolamu ensobi. Ensobi gye yakola yagamba nti owange temujja muziika mu nziika efaanana bw'etyo. Kiki yakola? Bwe baali bagenda okusaalira jeneza, yatuula ku jeneza n'agamba nti wano temumujjaawo. Okiraba? Kakati gwe kyokoze ate kibi nnyo. Oba okutuula ku mayiti, olaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agaana kuyimirira ku malaalo. Okitegedde? Nabbi n'agamba nti okuyimirira ku malaalo kibi nnyo. Era n'atuuka n'okugamba nti afazaali otuula ku lyanda ly'omuliro ne likwokya, naye nga toyimiridde ku muganda woona omufu. Kati ate gutya gwagituddeko. Allah. Akati bw'olaba nti birimu nnyo oluusi okukkakanya ekitiibwa ky'omufu, kola ki? Insha Allahu ta'ala kitambuze okusinziira ku busobozi bwo. Obusobozi bwe bukoma, bw'oba okoma, bw'oba ng'otuukiriza byonna nga bwe yabyetaaga, alhamdulillah, tuba twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. Sheikh, toyanza nnyo. Batulaba era batuwuliriza, tuli mu session yaffe y'okwanukula ebibuuzo buli lunaku lwakusatu tubeerawo wano. Amannya nze Shafik Yawe, ndiwo ku lwa bannange Mawejje AbduRahman, ne abaproducer baffe abatera okubeera mu programu eno biidhinillah. Katweyongereyo n'ebibuuzo byaffe insha Allah. Sheikh, onagamba nti okusala ekirevu n'okutema empale wemba sibikoze swala yange tetuuka. Naam, ye kibuuzo kye Sheikh. Alhamdulillah, muganda waffe abuuza ekibuuzo. Tusaba Allah fenna atulungamye. Ekisooka kya byonna, embuuzo olwaleero gye tubuuzaamu ebibuuzo
eyawukanira ddala n'embuuza y'abasahaba bannabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Basahaba bannabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ebibuuzo bye tebabuuzanga nti ibaada efa oba tekola ki tefa, wabula bayagalanga nnyo okumanya ki kye bafuna. Singa mba nsadde essola bwe nti nfuna kyenkanawa, singa mba nsaalidde mu mbeera eno mba nfuna kyenkanawa. Naye ffe olwaleero ebibuuzo bye tubuuza si bonna tutya nnyo okubuuza seeka bwe mba sisadde kabuliya nfuna omusango, bwe mba sisadde baadiya nfuna omusango, bwe mba sisiibye nfuna omusango, bwe mba kugamba ebintu tubitunuulira nnyo mu mbeera ya misango ne tutatunuulira nnyo mu mbeera ya mpeera. Naam Sheikh. Kiraba kakati mu mbeera ey'okulungamya baganda baffe ababuuza ebibuuzo, tubuuze ku bibuuzo ng'oyagala nnyo okumanya empeera gy'ofuna mu mulimu. Kakati ekikwatagana ne kusala empale oba okukendeeza ku ngoye, la shakka tewali kubuusabuusa, tukimanyi bulungi nti okukendeeza engoye nkola ya mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, era bwe bulungamu bwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Ekyokubiri omusiraamu okukuza ekirevu nayo nkola ya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, era zezimu ku njigiriza ze yajja ayigiriza basahaba najja nga azisomesa alaihi salatu wassalam. Nabwe kityo twandibadde tubuuza nti okusala ku ngoye nkifuniramu wa, okukendeeza ku kirevu oba okukuza ekirevu nkifuniramu wa, kyekyandibadde kirungi, kisinga okuba ekirungi. Naye okukikwataganya ate neswala kitegedde, la shakka tewali kubuusabuusa nti eswala nga yeswala omuntu aba agisadde. Kakati waliwo ebintu bya mirundi ebiri, waliwo olugoye ne wabaawo ekirevu. Sheikh Uthaymin rahimahullah oli yamubuuza ekibuuzo n'amugamba nti Sheikh, singa tuba ne bayimamu babiri, imaamu omu nga munyiwa ttaaba, owookubiri ng'asala ekirevu, aliwo gwe twandibadde tukulembeza mu tosaaza. Yagamba nti ndaba nti eyandibadde akulembera ku babiri ye munyiwa sigala, kubanga ekirevu kyo kiriko obujulizi obutaliiko kubuusabuusa. Eri oli aba ye kugamba awakana mu mbeera ya kyetwandiyise nti awakana buwakanyi, akikuta mu mbeera yakuwakana buwakanyi. Naye ekyasigala ekyo kiriko enjawukana z'abamanyi, kubanga tewali nnyo obujulizi bujja butereevu ku kyo, kitegedde. Kati kiba kitegeeza nti buno obujulizi obwolwatu obutaliiko na kubuusabuusa kwonna, omuntu bw'abanga akimenye ate oyo aba akoze kivuve ky'amaanyi nnyo, aba akoze ezambi ddene nnyo, okiraba. Kakati mu kweyesa engoye nakyo zambi nayo tulimanyi. Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadithi zimanyikiddwa bulungi ku nsonga eyo, nambulukufu bulungi. Kakati kyetwandibadde tukubiriza baganda baffe ffenna, ekituufu kiri nti wallahi twandibadde tusaayo nnyo amagezi gaffe n'ebirowoozo byaffe okulaba nga twefaananyiriza Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera ze, obulamu bwe, enneeyisa ye. Kyetwandibadde tutunuulira ennyo nga tetunnatuuka ku kya salefa salatefa, weebuuze nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ye endabika ye yabanga etya. Ekyo kye kisinga okuba ekikulu, endabika ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalabikanga atya. Olwaleero tutunuulira ebintu mu mbeera ey'olusaago. Omuntu n'agireegerera, omuntu ayambadde engoye saleko, omuntu n'agireegerera, omuntu alina ekirevu, omuntu n'agireegerera. Mu butuufu embeera ey'okugireegerera si nnungi n'akamu, eyinza okwesanga nga erina kyekosa ku busiraamu bwo, ekosa kinene nnyo ku busiraamu bwo, mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Kakati kino eky'esswala, esswala etuuka tetuuka, ekyo kiri wakati wo na Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegedde. Yamanya esswala y'omuntu etuuse,
yamanye swala y'omuntu etakola ki etatuuka nabwe kityo bw'obanga oyinza okukola omulimu ogwo mu mbeera yakujerega Allah naga ne swala zo sijja jikkiriza obanga okikoze mu mbeera ya butamanya Allah naga khalas katukkirize swala ye asigaza omusango guli nabwe kityo twandiba tukubiriza baganda baffe okubanga tutunuulira sunna za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ensonga enkulu ennyo ng'ensonga y'obuvunaanyizibwa wa barakallahu fiik. Naam Sheikh tweyanza nnyo olw'okutwanukula. Ono omubuuza agamba assalamu alaikum mbuuza waliwo okulabula okwatugambibwanga bajjajjaffe okugezanga totuula ku kinu totuula ku masiga toyera kiro tosala njala kiro ng'ekigendererwa kutwewaza buzibu na kutukuza na mpisa agamba nti abaffe enjogera eyo era mulweta mu busiraamu. Ekituufu kiri nti bakozesa nnyo amagezi mangi okulaba nga bagonjula abaana mu mbeera esinga okuba ey'obuvunaanyizibwa kubanga ekinu bw'okituulako kyekyakolerwangamu ebigenda okukola enva sekulirwamu ebigenda okukola enva nti omwana tomanya bukyafu aba badde n'obukyafu oba abadde nekinaatuula ku kinu oba naatuula ku musekuzo kitegedde kiba kijja kuleetera abantu okwenyinyala emmere gye bagenda okulya kijja baleetera okuba nga mu butuufu omutima gufa ku mmere egenda okukola ki kati mu mbeera ey'okukuuma kyoto nga oba ekinu nga kirungi bakozesanga amakubo ago lwakuba nti omuntu bwe yakulanga okitegedde abamu tebabitegeeranga makulu ki kye baali bategeeza naye bwe banga ebigenderwa byali byakuba nti bakuliza abaana bano ku mbeera ey'okuba nti tatuula kusiga lijja mmwokya kitegedde tatuula tayira kiro ajja kwera ebintu ebyobuvunaanyizibwa khasata ate mu biseera biri tewabanga na mataala gano olwali ge tulina olwalira amataala gaaka nolaba budde nobwanga bwa misana edda babanga katadooba oba kaki nga osobola okwera ebintu ebyobuvunaanyizibwa kati mu mbeera eyo bwe babanga bakikola mu mutima ogwo siraba mu nnyo buzibu bwonna bukirimu wallahu ta'ala alam Allah asinga okumanya. Naam Sheikh tweyanza nnyo. Ono mubuuza omulala agamba nti assalamu alaikum kiramula kityo omuntu okusula nga yeebikiridde mu jiribaabu kiramula kityo ekyo Sheikh? Ensula y'omuntu obusiraamu tebwagisaako nnyo komo nti alina kusula nga teyeebikiridde alina kusula omuntu waddembe okwebakanga bw'aba akoze eki bw'aba yagadde almuhim bw'abanga ekikulu kasaba nga asomye adiya edduwa ezisomebwa omuntu nga tanneebaka n'akola byonna omuntu byakola nga tanneebaka tekirina mutawaana sikirabamu buzibu bwonna sikiraba mutabu basically kati omusiraamu okkirizibwa okusula obwereere kisinziira nti ayinza okubanga abadde mu mbeera za bufumbo abadde mu mbeera zaki omuntu akkirizibwa okuba nga yeeyambula yenna engoye ze tekirina mutawaana insha Allah kubanga gwali naye akkirizibwa omulaba okitegedde ne noli naawe okkirizibwa okukola ki oli okuba nti omulaba ekyo tekirina mutawaana insha Allahu ta'ala. Amma bw'obanga olina bw'osula nabo abalala mu nnyumba mathalan osuze na abaana osuze nabaki abantu abatakkirizibwa kubanga bakutunulako tewali kubuusabuusa olina kuba nti oyambadde waliwo kati engoye zetugenda nazo mu buliri okwebaka okitegedde bw'ogula olugoye olufaanana bwe lutu n'oba nti lwokozesezza mu tulo lwe lusinga okuba obulungi insha Allahu ta'ala wallahu ta'ala alam. Sheikh tweyanza nnyo okutwanukula abatulaba mwenna tukyali mu bibuuzo byaffe bye musindika buli lwakusatu baseka babeerawo nga babyanukula n'olw'omukaaga era babongereza ku bibuuzo ebyo nga babyanukula n'olwekyo tokoowa kubeera nga osindika kibuuzo kyo wadde ebibuuzo bingi naye baseka bagenda babyanukula mpola mpola oba oli awo n'ekikyo bajja kituukako insha Allah. Naam onagamba nti singa mbeera n'ebifaananyi mu nju
oba mu ssimu yange eswala zange tezituuka wa Allah kubanga bagamba bamalayika tebayingira mu nju erimu bifaananyi. Sheikh kiri kiti ekyo? Naam, barakallahu fik. Awalan kusooka kwa byonna ebifaananyi ng'ebyo ebifaananyi tukimanyi ti Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabiziiza. Naam. Yakola ki? Yabiziiza sallallahu alayhi wasallam olw'obuzibu obubirimu n'emitawaana egyali ebifaananyi bye byavaako shiriki mu duniya muno. Ensi eno temwali shiriki, temwali kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, naye ekyaleeta obuzibu bwonna biki? Bifaananyi. Era ebibumbe ebyo byonna bigwa mu kiti kyekimu bye byaleeta obuzibu mu duniya. Kakati olw'okubanga saddan li Thurayya, olw'okuggalawo omulyango ogwo oguyinza otutuusa ku bikyamu, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza ki? Ebifaananyi, ate era ne bissibwako ebibonerezo nga bingi nga bikakali ku muntu yenna eyettanira ebifaananyi. Nga tutunuulidde kiri mu ssimu tekiri mu ssimu, ekikulu mu byonna ebifaananyi byo si birungi, omusiraamu yandibadde tabyesembereza. Ekyokubiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayingira mu nnyumba nga mulimu ebifaananyi, era ennyumba yagaana ogiyingira sallallahu alaihi wasallam kisenge kya Aisha paka lwe byaggyibwamu n'alyoka ayingira mu nnyumba, n'ategeeza nti bamalayika ba Allah tebayingira nnyumba erimu bifaananyi. Bamalayika bano abatayingira be bayitibwa malaikatu rahma, bamalayika b'okusaasira. Waliwo bamalayika Allah be yassa mu bbanga, omulimu gwabwe genda nga bayingira mu mayumba agalimu abantu abalungi nga babasabira, amayumba agalimu okutendereza Allah, amayumba agalimu kubanga gasomebwamu Qur'ani. Bamalayika bajja bayingira amayumba gafaana bwe gatyo ne babanga basabira bannyinimu. Kakati ne wabawo bamalayika omulimu gwabwe kuwandiika mirimu gyammwe. Abo bo tebalina batayingira. Si kweyibaala nti kante abo tebalina batayingira. Bayingira buli mu kafo konna k'oba oyingiddemu, era omulimu gwonna gw'oba okoze baguwandikira. Kakati bamalayika buli lw'owulya nti bamalayika ba Allah tebayingiraawo, si buli bamalayika bonna, wabula baba bategeeza malaikatu rahma, bamalayika b'okusaasira Allah bagenda beyassa mu nsi abagenda batambula mu mayumba g'abantu. Era kyovala nti ne malakul mauti talina watayingira. Buli kifo kyonna akola ki? Ayingira. Ne bwekwekawa ne bojjuza ebifaananyi ebyenkana byote mu nnyumba tekimugaana kuyingira. Naye waliwo bamalayika abarahma abagenda basabira abantu, abagenda bongera emikisa mu mayumba, bakola ki? Abo be bakola ki? Be batajja mu makaago. Abo ebifaananyi bibagoba. Abo omusulo ng'otereka ekidoli mu nnyumba tebayingiramu. Abo mu nnyumba mulimu ojjanaba tebajja. Kitegedde, tebakolagana na nsu, tebakolagana na ki, ebintu ebifaanana bwe batyo, abo malayika baba tebajja kuyingirawo. Nawe kityo ennyumba erimu maiti ya mukafiiri nabo tebayingirawo. Abatayingira be bamalayikatu rahma, bamalayika b'okusaasira be batajja. Naye abasigadde bano abawandiika emirimu bo bakola ki? Bo bayingira butereevu, omulimu gwonna gw'oba okoze baguwandiika insha Allahu ta'ala. Kino ekyokubissa mu nnyumba nti esswala etuuka tetuuka, ekyo nakyo twakibagambye nti okutuuka kw'esswala n'obutatuuka bw'esswala ekyo kiri wakati wo na Allah subhanahu wa ta'ala. Yamanye esswala eba etuuse, yamanye esswala eba tetuuse. Naye tukiraba nti olunaku lumu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina olugoye lwe baamugulira jjubba, bamuwa ejjubba eyo n'agisaaliramu. Mu kugisaaliramu esswala olwaggwa bweti n'agamba nti ejjubba eno ebadde yagala kunnyonoonera swala yange. Nga buli lyetunulako bw'ati alaba sallallahu alaihi wasallam ng'anyumye. Kitegedde, waliwo olugoye lw'oyambala nawe n'owulya nti okoze eki? Onyumye. Kati bwe yalaba bw'ati ng'anyiridde ennyo anyumye, naye ng'ali mu swala bwe yeetunulako, bwe yamala esswala n'agamba sallallahu alaihi wasallam nti olugoye luno lubadde lwagala kunnyonoonera swala yange, mulutwalira Abu Jaham, si Abu Jahal, wabula waliwo sahaba gwe baali bamuyita Abu Jaham. Olugoye luno mulumu we.
lwaki yalugabira oli mu kulugabira oli nti yali yenga engoye zazambala simpya ku ye kitegedde simpya kati ni waba alwambadde terumutwalira nnyo birowoozo terumutwalira nnyo ki kitegedde kati naawe gwe kennyini oyinza okuba nti olina olugoye lw'oyambala olina olugoye olwa bulijjo nga teziina nnyo nagundi naye waliwo lwoyinza ogula seeka nobeera nga concentration nawe tonadwetegereza n'entambula ennyini eyinza n'okukyuka kati engoye ezo zifaanana bwe zityo si nnungi nnyo kuzettanira kuzisaaliramu nnyo swala naddala ezikutwalira ebirowoozo byo ng'oli mu swala kati bwe kiba nga kyali ku lugoye nabbi sallallahu alaihi wasallam n'aba nti alwejjeeko kubanga lumutawaanyiza mu swala lumukyusiza ebirowoozo kati butya nga osaalidde mu nnyumba bw'otunuulya ekifaananyi kya taata we yafa otunuulya ekifaananyi kya jjajjaawo noga yi singa taata wange oyo yaliwo singa jjajjange oyo yaliwo kubanga sheitaani yo kyekola bw'oyingira mu swala ng'ekutunuza ku bifaananyi ebyo n'ekuleetera ebirowoozo nojja nga olowooza ku ki ku bantu abo singa waali singa ki kitegedde kati n'omalako eswala ng'eswala mu butuufu ogimazeeko naye obwedde ebirowoozo biri mu ki biri ku bifaananyi biri ebiri mu swala okiraba era kyekimu n'omuntu asadde nga olugoye lw'osaaliddemu luliko ebiwandiiko okiraba oli buli lwaba nti akuli mu mugongo akusaalira mu mugongo gwo buli lwatunuulira ebiwandiiko ebyo sheitaani mugamba bisome agenda mu ruku asoma aseno bwakutambulukuka n'asoma aseno kitegedde kubanga t-shirt gy'oyambadde eriko eryo erinnya yadde oba okimanyi naye yekugamba soma kati omuntu n'atawaana mu swala ali ku kigambo kimu ekyo kyasoma oba n'osaala n'ogenda mu masikidi nga olugoye lw'oyambadde luliko empologoma kitegedde kifaananyi ky'empologoma oli buli lwasaala wata eneemala ekusinkana oba okola otya okira kati ebigoye ebyo byonna ebireetera okubanga biwugula ebirowoozo by'abasaaze ku swala tebyandibadde birungi muntu kubanga abyettanira bw'abanga agenda okusaala esswala ne sheekhe batugamba nnyo okwewundira masjid bw'oba ogenda ku muzikiti oyambale ekintu ekirungi naawe ky'omanyi kisanyusa Allah kati ku sayidi yo oyinza okuba nga gwe kya bulijjo olugoye lulungi naye nga bw'ogenda okugendamu agenda kusiga nga alaba nkana oba olya olugoye lupya talulaba nkati awo tukole tutya sheekhe ekyo ekikulu gwe nniyayo gwe talina mutawaana tutambulira nnyo ku nniyayo gwe nga alwambadde kubanga abantu basobola okulaba nti onyiridde basobola okulaba nti onyumye ekyo tekirina mutawaana kitegeera era sahaba yabuuza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya rasulallah nnyinza okwambala olugoye lwange engatto nnungi nenyambala akagatto kange akalungi nenyambala ekanzu yange nga nnungi nabyo tebikkirizibwa ye yali alowooza nti ekitegeeza kwekuluntaza buli lwoyambala olugoye olunyirira oyambadde engatto enyirira nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nedda inna allaha jamilu yuhibbu aljamal allah mulungi ayagala ebiki ebirungi kitegedde nanga nti alkibru kye bayita okwekuluntaza batalu lhaqi ye muntu okugaana amazima ne bakubuulira ekituufu n'okigaana wa ghamti nnansi okukkakkanya abantu okunyooma abantu kakati gwe buli oyambala olugoye nogaa nti olwaleero bajja kummanya olwaleero kambambalire kitegere ekiri mu mutima gwo kitegeeza nti olina takabbulu mu mutima olugoye tewanditwambadde kitegere lukuleetedde takabbulu lukuleetedde okwekuza n'okwekuluntaza kati tutunuulira nnyo gwe nniya yeebadde ku ki waliwo nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam gwatunyumiza eyayambala engoye matiribona n'awulira nga mu butuufu aweddeyo bwe yatambula mu dduniya muno ng'atambula allah yamumizisa ensi n'okutuusa olwaleero akyakkirira lwakwambala nakwematira kati okwematira okwo si kulungi mu ngoye mu mbeera zonna omusiraamu yandibadde nga ebintu ebifaana bwe bityo abyewala insha allahu taala kati bano abasigadde abantu kulaba nti oyambadde bulungi onyiridde okoze ekyo tekirina mutawaana insha allah tekirina wekikukoseza biivini subhanahu wataala nam tweyanziza nnyo sheekhe lw'ekibuuzo ekyo kukyanukula ono manyi naffe mamita Aisha Nakazi bwagamba nti omuntu bwakuwa ekintu n'omwebaza ye naakuddamu nti ekitiibwa kiddizibwe Allah
abeera ayogedde kikyamu oba nedda? Enjogera erimu enkola etali yaffe. Ffe kyaffe senga oli akuwa ekintu kyonna kyaba akuwadde, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man sanaa lakum ma'rufan fakafi'u, omuntu yenna akoledde ekirungi musasule. Bw'obanga toyina ngeri yonna gy'omusasulamu, musabira noga jazakallahu khair. Teri kisinga gamba nti jazakallahu khair. Oli bw'aba gambye nti jazakallahu khaira, Allah akusasula obulungi, gamba nti naawe Allah akusasula obulungi. Omuddamu naawe nti Allah naawe akole ki? Akusasula obulungi. Barakallahu fiik, saba Allah akusize omukisa mu kino kyekuwadde, naawe musabe nti wafiika barakallah, naawe Allah akusizeemu ki? Akusizeemu omukisa mu ekyo ky'obwogabye. Amma okugamba nti ekitiibwa kiddizibwe Mukama oba okyusiza mukyusa Allah. Ya awandise ekitiibwa kiddizibwe Allah. Kuba kukoppa nkoppa etali nnungi nga bw'olaba nti tuseemu essaala, tuyitirize essaala. Kitegedde olulimi olwaffe tukozesa olulimi olwaffe olutegeerekeka insha Allahu taala mu buli mbeera yonna. Wa barakallahu fiikum. Sheikh tweyanza nnyo. Ono abuuza nti abuuza ku bantu abagenda okubeera okumpi ne arushi ya Allah ku lunaku lw'enkomerero sebo. Abantu abagenda okuba okumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yabatutegeeza mu Qur'an n'agamba nti fa ulaika wa man yuti'i llaha wa rasulahu, omuntu yenna agondera Allah, agondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah agamba nti fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim, abo abantu Allah agenda kuba ng'abassa wamu n'abo be yabundugulako ebyengera bye, minan nabiyyin والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. abantu abo bannabiyin, bannabi wa Allah, as-siddiqin, abogezi b'amazima nga Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, was-salihin wash-shuhada, abantu abattibwa mu makubo ga Allah bafiira mu jihad mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, abalongoofu bonna. Abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubanga abasitula amadaala gaabwe, era abantu bagenda kubanga ba mukwano nnyo wa hasuna ulaika rafiqa. Kakati abakozi b'ebirungi abo be bajja okuba okumpi ne arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arushi ya Allah ke kasolya kejjana eyitibwa Firdaus. Ejjana eyitibwa Firdaus, akasolya kaayo ya arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Arushi eri waggulu, Firdausi neddako. Kakati Firdausi yejjana esinga okuba ey'ebbeeyi ey'omuwendo mu jjana zonna eziriwo ku lunaku lw'enkomerero. Era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti bwe mubanga musaba Allah ejjana musabenga Firdausi, fa innahu a'la aljanna, yejjana esinga okuba eya waggulu, ebirungi byonna bisibuka mu Firdausi ne biroka bidda mu bantu abasigaddewo bonna. Nabekityo nti ejjana Allah yamanyi bagenda ogiwa, naye ng'ekitonotono oyinza okumanya nti erimu bannabbi, erimu bashuhada, basiddiqin, abo abakozi b'ebirungi bonna. Allah tabaraka wa ta'ala biidhini subhanahu wa ta'ala ajabbasa mu eyo ejjana eyitibwa Firdaus eriraanye arushi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tweyanza nnyo Sheikh. Tubajjukiza nti question and answer sessions zino zibeerawo za mirundi ebiri mu week. Emu ebeerawo olunaku olwaleero olwokusatu, endala ebeerawo ku lwomukaaga, ebeeramu Imam Cheyune ne Sheikh Kiti. Naam, katweyongereyo. Ono agamba nti singa omuntu afa aba afudde nga yava mu busiraamu, kikirizibwa okumusaddaakira oba okumusabira? Barakallahu fiik. Omuntu yenna kasita tukakasa nti afiiridde ku kitali busiraamu, tetukkirizibwa kubanga tumusabira, tetukkirizibwa kubanga tumusaddaakira, kubanga sadaqa tukisaddaakira musiraamu. Omuntu afiiridde ku busiraamu gwe tukolera sadaqa tujariya. Amma omuntu afudde nga tafiiridde ku busiraamu,
tetulina kyonna kyetumukolera era nti Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'aziyiza nabbi sallallahu alaihi wasallam naga nti ma kana linnabiyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmushrikin. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti kiri haramu ku nabbi n'abakkiriza okubanga basabira abashiriku okubanga musaba Allah okusonyiwa abantu mukakasa nti bafiiridde ku shiriki. Allah yatugaana okubanga tubasabira era bw'abanga atuganye okubanga tusabira abantu abo kitegeeza nti gwe bw'omusabira eddwa yonna gy'oba omusabidde ekifo ky'okufuna empeera Allah akuwamu omusango okifunamu omusango. Lwaki? Kubanga oyawukanye ku Qur'ani kyekugamba. Allah yatugaana okubanga tubasabira, tetukkirizibwa kubanga tubasabira eddwa yonna. Olaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamugaana kusabira taata we n'amugaana okusabira maama we. Kitegedde ate nga baafiira mu kaseera nga tannaba na kutumwa sallallahu alaihi wasallam. Naye olw'okuba nti waaliwo enkola ya Nabi Ibrahim bakadde be gye baayawukanako, Allah yasinziira ku yo n'aba nti yabalamulako nti bamuliro. Nabwe kityo mu mbeera efaana bwekyo tetukkirizibwa kubanga tusabira omuntu yenna gwe tukakasa ng'afiiridde ku shiriki, afiiridde ku butali busiraamu, tetukkirizibwa kubanga tumusabira. Bwe tubanga tetukkirizibwa kuba nti tumusabira n'okumusaddaakira kiba kitegeeza nakyo tekikkirizibwa. Kubanga n'aba osaddaase tebimugasa, tebimuyamba. Toyanza nnyo Sheikh. Onagamba nti kikkirizibwa kukozesa data oba SMS obwereere okugeza nti oyinza oteekako data nagamba nti bw'oteekako data bw'ati bakwerako ne SMS bwe ziti, bakwerako ne dakiika bwe ziti ku kasente ako koba otaddeko. Kati kiri kiti ekyo? Sikiraba mu buzibu kubanga tekizze mu mbeera nti weewoze teweewoze. Gundi baba bongeddeko inshallah ta'ala sikiraba mu buzibu, inshallah tukina mu buzibu. Onagamba nti singa tuba tusaala eswala y'ejjuma mu kibangirizi enkuba netusangawo ate netulina wala wa kusaalira tukola tutya? Tusala tugivaamu ne tudduka oba tugumiikiriza tukola tutya awo Sheikh? Mubaamu abagumiikiriza. Mathala twaliko e Makka enkuba neetonnya ng'abantu bali bweru. Naye mu kutonnya enkuba yonna yatuggwerako awo nga tuli awo tusaala. Teri n'omu yaseguka. Enkuba si bulwadde, enkuba si terina nnyo kizibu kyonna. Bwemba musobodde okugumiikiriza neebakubako ku lwa Allah labaasi tekirina mutawaana gonna. Naye ekyo kidde eri khatibu abayimaama ababasaazizza bw'alaba nti enkuba nzibuzibu khutuba y'ejjuma teba asobola okugifunza, asobola okukola ki? Okugifunza. Yandibadde eddakiika 10 n'agifula eddakiika mmeka? 5. Kubanga khutuba ekikulu ennyo mu byo niwaba ategeezezza abasira nti bannaye mutye Allah, mutye Allah, mutye Allah, tusaale eswala. Aba atuukiriza ki? Khutuba asobola okubanga agimaliriza inshallah ta'ala. Okuwanvuya kwabakendeeza ekyo kidda eri khatib. Kibula nti Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ku kimu kukiraga nti khatib ono mukugu nnyo, mugezi nnyo, kwe kubanga afunza khutuba ate n'awanvuya ki? N'awanvuya essala. Kyekimu kukiraga obukugu bwa khatib. Kakati khatib asobola okukendeeza essala bw'alaba kigaanidde ddala basobola okugikeereyamu inshallah paka enkuba lwekya. Bw'eba egaanye okukya basobola okusaala dhuhuri inshallah ta'ala. Bajja kusaala dhuhuri basaale n'asiri kubanga enkuba bw'etonnya byemu ku bitukkiriza okugatta essala. Kati wano Sheikh olaze options eziriwo, naye kati esswala emanyikiddwa nnyo gye tusalya mu kibangirizi ye ya Idi.
tugenda mu bisaawe kati awo tukola tutya enkuba izze etuzinzeeko tukole tutyawo nakera kisoboka okuba nti imaama abadde agenda okusaaza basobola okugamba nti tugira tulindamu enkuba emala okukola ki okukya bwe kiba tekisobose ng'etonye olunaku lulamba awo kiba kitegeeza nti ekiri mu busobozi bwabwe bakikoze naye kisigadde Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha obusobozi bwabwe obukomye baadde bagadde nnyo okusaala naye bakoze eki balemereddwa olw'enkuba kubanga enkuba zizimu ku nsonga ezitukkirizisa okubanga essola tusobola ogikeereyamu tusobola okukola ki okugikeereyamu insha allahu ta'ala ekyo tusobola okukitambuza bwe tutyo insha allah tikina mutawaana insha allahu ta'ala barakallahu fik wa jazakumullahu khaira. Naam, toyanza nnyo Sheikh. Onagamba abuuza nti kikkirizibwa okutayammama janaba olina janaba obanga oli mu haidh si kitegedde bulungi okutayammama janaba bw'oba obuliddwa amazzi obanga olina embeera nti singa oba okozesa amazzi olimu ngeri y'obulwadde nti bw'oba okozesa amazzi gayinza okukosa ku bulamu bwo okkirizibwa okutayammama janaba nga bw'olaba ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusiraamu yalina ekiwundu kati baali mu lugendo nabbi alina gye yali abatumye bwe baba mu lugendo ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu lugendo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yali abatumye naam bakola ki bwe omusiraamu yafuna yeeroterera ekiro bwe yeeroterera n'abuuza banne be yali nabo ti banne nsobola okufuna olukusa olw'okutayammama nga nina ekiwundu sisobola kunaaba ne bamugamba tekisoboka amazzi weegali otayammama otya olina kukola ki kunaaba omusiraamu yanaaba bwe yanaaba noyita akaseera n'afa bw'afa bano ne bategeeza Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekibaddewo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti qatalakumullah mumusse Allah abakolimire lwaki temubuuzizza n'abagamba nti eddagala ly'omuntu atamanyi kukola ki kubuuza kakati ku nkomero ya byonna kitegeeza nti kikkirizibwa omuntu abanga alina kiwundu tasobola kuyiwako mazzi akkirizibwa okukola ki okutayammama nga munnaffe oyo bwabuuziza ekibuuzo tekirina mutawaana bw'abanga omuntu ali mu mbeera ng'eza sahaba oyo radiyallahu ta'ala anhu tekirina buzibu insha allah. Ono muganda waffe yagamba nti nina saaluuni kikkirizibwa okutolamu zaka ku saaluuni gye nina alina saaluuni mwannyinaza alina saaluuni kati atolamu zaka mu saaluuni eyo kisinziira tetuyinza mugamba lumu nti atoolamu oba tatoolamu kisinziira ku kyemuwa bw'abanga saaluuni eyo ezeemuwa amagoba ne tutuuka omwaka nga afunye ensimbi ezituuka ku kipimo ekyo ekitandikirwako kuwa zaka aba alina okuwa ki aba alina okuwa zaka insha allahu ta'ala bukibanga akikozesezza mu kugikozesa kwagikozesezza omwaka gugenza okuggwako bwe yeebala abalamu bw'ati ng'ali mu miliyoni nga 10 ekitegedde nga zirina kiba kitegeeza nti asobola okuwa ki asobola okuwa zaka singa aba tutunuulidde embeera ya feeza oba golodi kyonna kye tuba tutunuulidde aba asobola okuwa zaka insha allahu ta'ala naye tetugamba nti nga saaluuni gye tubala naam netubala ekyuma nti kino yakigula emitwalo bwe giti kino yakigula kakadde kiri yakigula bwe tibye tugattagatta netuvaamu nedda tubala kyaba afunamu kwe tutandikira okubala zaka. Naam, toyanza nnyo Sheikh. Ono abuuza nti
Why is Imam Malik ibn Anas called Imam Darul Hijra? Lwaki Imam Malik ibn Anas bamuyita Imam Darul Hijra? Ekimuyisa Imam Darul Hijra kubanga yali Madina kyekifo kye tumanyi obulungi nti kyekyasengukirwamu basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati ye imamu we Madina we wayitibwa Darul Hijra, ennyumba y'abasenguse bonna abasengukanga badda Madina. Kati ye yali imamu mu kitundu ekyo kyekyamutuumya Imamu Darul Hijra. Naam. Sheikh onagamba azee ku kibuzo kiri nti nkuba kikaaki etukkiriza okuva mu swala oba oluusi n'okugatta. Nkuba kikaaki? Waliwo nkuba ekikulu kaseba nkuba yonna enkuba okugatta eswala. Waliwo enkuba nga nawe ogiraba nti nkuba y'amaanyi egenda kuba nti ereeta mukoka, egenda okuba nti eseereza amakubo, ekolaki enkuba efaanana bwetyo tukkiriza okuba nga tugatte eswala. Newabaawo okufuuyirira kw'enkuba. Okufuuyirira si kwe kwogerwako, twogera ku nkuba etonnya nga naawe ogiraba nti enkuba ekolaki etonnya, ekutobya, ekolaki enkuba eyogerwako inshallah. Naam, tweyanza nnyo Sheikh. Abatulaba mwenna mutugwaffe gwa Thurayya Islam Media tubeeyanza nnyo ebibuuzo bye musindika, n'abawali mwe tubeebaza olw'okubeera nga babituddamu mu mbeera emu oba endala. Temugwamu maanyi, mweyongera okusindika ebibuuzo byammwe. Wano tuba tubiraba era mu sessions ezo tovola twateekawo sessions 2 ez'okubeera nga abawali mbaanukulirwamu ebibuuzo olw'okuba nti ebibuuzo oluusi biba bingi ate nga mwagala okubeera nga mwanukulwa. Ekyovola batwateekawo sessions 2, ey'olwokusatu ne ey'olwomukaaga insha Allah. N'olwekyo ayagala okubuuza yenna tupostinga kuno ku mukutu waffe gwa Facebook gulo limu. Kati gyo twapostinze kiro nti bw'oba oyagala kubuuza kibuuzo kyo beera ng'okisindika wano, era bangi babisindise obwedda bye tusoma ebyenjawulo. N'olunaku olw'omukaaga ojja kuba nga opostinga ku lunaku olwa Friday kiro nga tutaddeyo posti eyo. Baseeka bajja kuba ebibuuzo babisangako era naawe ojja kuba nga ekibuuzo kyo kituuse biidhinillah. Tubajjukiza ku Thurayya Islamic Online School. Thurayya yaggulawo essomero lya online era nga abayagadde ojoininga tusomera ku Zoom. Ne kuno ku Facebook broadcastingirako emisomo egy'enjawulo insha Allah. Saa zino tukyali mu demo classes kubeera nga class eri open ku buli omu. Osobola okujoininga Zoom oba ku Facebook n'obeera ng'osoma olaba abasomesa engeri gye basomesaamu, naye nga mu mbeera eyo tujja kuba nga tutandika olusoma lwaffe. Tubeere nga twewandiisa kubanga olusoma lwaffe olutandika lunaatera okubeera nga luggulawo. Tusomesa theology section from primary to secondary mu mbeera ya theology, naye tulinayo ne short courses. Osobola okutwala course mu Arabic studies nga aba Arabic language yokka, waliwo imamship, waliwo Quran ne courses endala ez'enjawulo biidhinillah. Tukontaktingeko okubeere ng'omanya ebisingawo insha Allah. Katuddeyo mu bibuuzo nga tunaatera okumaliriza. Ono abuuza, nzikirizibwa okufuna wuzu for example emikono emirundi 3, mukamu emirundi 2, kweganga emirundi tagyenkanyankanya, akkirizibwa okubeera nga afuna wuzu mu mbeera eyo? Barakallahu fik. Tekina mutawaana nkikkirizibwa kasita oba nga otuukiriza ekiri wajibu ekyetteeka guba omulundi gumu, gino egyeyongerako giba sunna. Okwawukanako ku ntegeera oluusi gyetera okukozesa mu bigambo byaffe, oli bagamba nti kozesa amazzi sunna. Kiba kitegeeza kozesa omulundi gumu. Ekyanibadde nti kozesa amazzi sunna aba akugamba nti kozesa emirundi 3.
naye kyandibadde nti amazzi gakozese wajibu tegedde wajibu kiba kitegeeza omulundi gumugumu ogwetteeka akati muntu singa abaana byo omulundi ogwetteeka kati kino giba gisigadde giba gya sunna baba kikoze alhamdulillah kirungi naye si kirungi kusukka mirundi 3 buli lwosukka emirundi 3 oba okoze obulumbaganyi mu wudu ekyo nno kisobola okufunyisa omusange wa Allah subhanahu wa ta'ala jandibadde mulundi gumu 2 3 awo tulina okutambulira tetukkirizibwa kubanga tukola ki tusukkawo buli lwosukkawo oba okoze obulumbaganyi mu wudu akati okkirizibwa okubanga guno omukono ogunaabye emirundi 2 guno noonaaba 3 giri noonaaba n'ogumu tekina mutawaana kyonna kyoba okoze tekina buzibu inshallah kikkirizibwa ebbanga lyomala ng'oli mu range ey'emirundi ogumu n'esatu tekina mutawaana. Naam. Sheikh tweyanziza nnyo onaabuuza nti kiramulwa kitya omukyala okukozesa oyiro okusobola okugeza amabeere mu mbeera y'okwewundira omwami we. Bwe kibanga tekirina ngeri yonna gye kikosaamu bulamu bwe kikosaamu butonde bwe tekirina mutawaana insha allahu taala ebbanga lyekimala nga sibye bino ebiragalalagala byebeepika byebakuba kitegedde ebivanyuma bibaleetera kansa bibaleetera ki naye nga bwagambye nti akozesa oyiro ayinza okuba akozesa olive oil nga gwakozesa insha allah tekirina mutawaana insha allahu taala okuba nti akikozesa sikirawo buzibu. Wabarakallahu fiki. Ono azze ku kibuuzo kiri ekyokufuna emirundi aga nti oluusi waliwo wenfuna neerabiramu nenfuna nenga obeena nenga kanaabire eddala gundi kati bwe neerabiramu uzu efa nga mfunye emirundi egisukka ku 3. Ewuzu tefa naye oba okoze obulumbaganyi. Nabbi yatugaana al-i'tida yatugaana okukola obulumbaganyi mu wudu era yagamba nti omuntu yenna asukka emirundi 3 fakadi asaa aba akoze ensobi aba akoze bulumbaganyi kasita osukka emeka 3 kakati gwe omanya nti weerabidde Allah tavunaana muntu yeerabidde oba tavunaana muntu akoze ekintu mu butamanya. Rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana. Allah tatuvunaana ku kintu kyonna kye tuba tukoze mu butali bugenderevu oba nga tukikola mu bwerabize. Allah yagamba nti kadi fa'altu nkikoze sijja kuvunaana nga muntu yenna akoze kintu mu butamanya oba akoze kintu mu kwerabira sijja kuba nti muvunaana. Kakati bwabanga yeerabidde bwerabizi tekina buzibu wabanga akikoze khata nsobi nakyo tekina buzibu insha allahu taala. Kati tuba tutunulira nnyo nakikoze mu bugenderevu okitegedde nanga nti kanyongeremu ate okuwanvuya wegali okuwanvuya wuzu kwe baatugamba okusukka kuguba mukono tetuteekeddwa kusukka nakyo tulina ku kasita oyita ku bukokola katono totuuka paka eno waggulu mu mukono nedda olina kuyisa akakokola katono nnyo. Abatuuse eno nabo tebaba ku nkola ntuufu tebaba ku nkola ntuufu. Hadithi ya sahaba Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu egamba nti oyo yenna ayagala okuwanvuya kitangaala kye awanvuye nga bw'aba ayagadde. Ekyo kiriko ebigambo by'abamanyi bingi ekisingako okuba ekirungi tukozese ku ekyo Allah kyatugamba mu Qur'an famsahu biruusikum wa tuganda faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq munabe paka kuki ku bukokola kitegedde Allah bwatugamba ekyo tulina okukola tetulina ate kutuukira ddala paka eno mu nkwawa kunaaba ekyo tekiba kituufu insha allahu taala. Hadithi ya Abi Hurayra ekigambo ekyo kyeyongerako naye teyakikolanga mu lujjudde kitegedde waliwo oli yamulaba nga afuna wudu ng'agituusiza ddala epaka eno mu nkwawa
nti naye gwe ngoba ofuna wuzu oyawukana n'eyaffe naga nti nabbi yagamba nti ekitangala ky'omukkiriza kijja kumubaako okutuusiza ddala wuzu gye yayitanga kati nze njagala yange etuukire eddala eno ekitangala kiyitemu paka eno kitegedde naye ekituufu kiri nti tulina kubanga tunaaba paka mu kokola insha allahu taala. Naam, ono baganda baffe mwenna bali ku Facebook, Fatuma, Nabunya, Faizo, Nakijoba, Rahma, mwenna tubebaza okubeera nga mugoberera programs zino. Jukira Thurayya Islam Media abeera ne program ku page yayo eno okuva Monday okuva ku Lwokubiri tubeera ne Sheikh Isa Kakembo, leero tubeerayo Katiseka Mugendera yaliwo ne Seka Bosa Okwanukula Ebibuuzo, then ku Lwokuna abeerayo Sheikh Mafu, Sheikh Hamza Bukhari ne Sheikh Kigozi, ku bonna waliwo ababeerayo olusi babeera bonna. Then ku Lwomukaaga tubeerayo ne Sheikh Kiti wamu ne Imam Cheyune nga batwanukula era ebibuuzo byaffe. Ku Sunday ne tubeera na Sheikh Muhammad Sekadde. Bwetyo tutambula era mu bibuuzo bitu ebitambula. Ono Faiza Katwere abuuza agamba assalamu alaikum Sheikh, room eyo room gye boogerako mu Quran ye yayitale oba waliwo endala? Allah bwatugamba nti ndoza sura ya 30 Uribat room. Naam, room wanetegeezebwa oyinza ogitwala nga ttake olwaleero bitundu ku ttake bibyogerwako Allah byali ayogerako, si Roman eriwo olwaleero mu Italy. Bitundu biri mu ttake Allah byali ayogerako. Naam, toyanza nnyo Sheikh. Naam, ono manyinaffe abuuza nti kiramulwa kitya okuwasa omukyalo olubuto, kubanga bafunye ebigambo bingi, abamu bagamba nti kiina buzibu, mugamba nti kiina ensonga. Ekituufu kiri nti omukyala ali olubuto taweebwa, tetukkirizibwa kuba nti tumuwasa okutuusa nga amaze okukola ki, okuzaala, kubanga mu ku bintu ebirina okutunuulirwa ng'omukyala awasibwa n'abaana erina okuba nga nkalu, terina kintu kyonna kye yeetisse. Kakati obukugatta omukyala yenna ng'ali lubuto enkola si ntuufu era obwo bufumbo tebuba butuufu. Tulina okusooka okukakasa nga n'abaana ki nkalu alyoka akkirizibwe okuba nti agattibwa mu bufumbo obutuufu. Naam, naye banga litumala nga tukakasa nti n'abaana erina kye yeetisse tewaba nikah eba ntuufu. Naam, toyanza nnyo Sheikh. Ona agamba nti namukwano gwange ndoza roommate we gwasula naye si musiraamu, naye olumu anzuukusa nsaale witiri kyokka, naye aŋŋamba nti bwe mba nzuukuse ebiseera ebimu nga nze musoose okuzuuka naye muzuukuse ndoza naye abeereko okusaba kwasaba okwenjawulo. Sheikh awo nkole ntya muzuukuse? Bw'abanga akusabye okumuzuukusa tekina mutawana amuzuukuse, naye amusse mu dduwa. Kyetukubiriza bw'abanga akuzuukusiza musse muki mu dduwa, osabe Allah mulungamye, osabe Allah amusse amulage ekitangaala, amulage amazima nga mazima ate abe nga agagoberera, amulage ebikyamu nga bikyamu ate abe Allah abe nga bimwewasa. Omuntu ng'abo tubasabira Allah okuba nga akola ki, abalungamya. Kikisinga okuba ekirungi, kuba kati oyo kitegeeza nti alimu akalungi, alimu ki akalungi. Akalungi ako singa aba akakozeseza mu busiraamu wallahi aba wabbeeyi nnyo, okubanga Allah amulungamiza n'asiramuka n'abanga obudde bw'ekiro ekyo abweyambisa mu nneeyambisa eyo gy'abweyambisaamu kati. Kyo kitegeeza nti oyo muntu aba mulungi nnyo ddala. Nandi kati Sheikh kiriwo ekiti nti ye ono mukwano gwe atali musiraamu yamuzuukusa ono n'asaala omusiraamu, naye n'ono alina kyasaba amuzuukuse bw'abanga amusabye nti nzuukusa amuzuukuse. Naam, tikina buzibu. Toyanza nnyo Sheikh. Ono agamba nti
buza ku nsonga za boda loan za boda Mbemba mpadde omuntu boda yange nga sasula mpola mba ndi mu riba kiri kitya Sheikh seriba kyebayita riba kyandibadde kigiyisa riba okwewola gundi piki zino eza looni oba motoka ekyo tekirina mutawaana inshallah taala. Mathalan okugeza olina gamba piki eno njikuwadde ogivugire omwaka mulamba ng'onsasula emitwalo oba omutwalo buli lunaku, ne tubala nti mu mwaka ayinza okubanga mu mwaka yayagala bukadde buna jjukira yagiguze busatu okitegedde ngonaga nti givugire ebbanga bwe riti bw'omalayo ng'efuuka yiyo eyo enkola terina mutawaana. Obuzibu bwe butera okujjira kwe kuba nti abantu bano abawaayo piki ezo mu mbeera ey'okuwola baba tebalina oluusi mutima mulungi gutya alaba omuntu anaatera okumalayo ebbanja ate ne beefuula okitegedde ne beefuulira abantu be baba bawuze piki ekyo kikola kyekyamu oba n'alaba nti omuntu ono ankoledde obutuufu ebadde ebulayo omwezi gumu n'alemererwa kikyakola naaba nga sente azitutte zonna ono zabadde amusasula omwaka nepiki nayo n'agimusikako n'agimuggyako okitegeera obuli az'amaanyi obutera okubaawo mu bantu abo bwe butera okugambisa embeera enti embeera eyo si ntuufu era si nnungi naye senga muba mutambulidde ku ndagaano amazima obwenkanya insha allahu taala tekina mutawaana okubanga muyambagana ono n'akissaamu amaanyi ag'okuba nti akola naawe naabanga akola ki akusasula tekirina mutawaana insha allahu taala ye teba riba teba riba insha allah. Mwanyinaza Nisha Musa ekibuuzo kyo kiri tekyategerekese bulungi naye katuseme kino kyosindisa oluvannyuma nti obusiraamu bulamula butya ku nsonga za dating kutya dating kubeera nga ndowooza okwogerezeganya oli gwogenda okuwoowa. tulina ebintu bibiri, tulina kye bayita okwana ne kye bayita okwogereza. Naam. Okwogereza kukkirizibwa mu busiraamu, amma okwana eyo nkola y'aboononefu tetugirinayo mu busiraamu. Okwogereza kukola ki? Kukkirizibwa. Okwana eyo nkola si ya busiraamu. Kye bayita okwogereza kwe kubanga otambulidde mu makubo amatuufu n'otuukirira muzadde w'omwana omuwala oba oyo gwe kikwatako yenna n'omugamba njagala muwala wammwe. Kye bayita okwogereza mu busiraamu nti okwogereza olina kuyita mu be kikwatako. Ate okwana ogenda butereevu eri muwala. Okitegedde? Ate kusiku bayita okwogereza. Okwogereza olina kuyita mu be kikwatako. Okwana ogenda butereevu. Kati seka kiriwe ekitakkirizibwa? Ekitakkirizibwa genda butereevu. Ogenda butereevu ku muwala? Ku muwala butereevu. Seka kati mu mbeera gye tuwangaliramu oluusi oba ku mulimu oluusi oba mu environment gye tuwangalira nga nina omukyala gwe nkola naye sikkirizibwa kumutuukirira kumugamba nsonga zange nina mubuuza bakadde be gye bali. Kwe bayita okwogereza okutuufu, olina kubanga oyita mu bazadde lwakuba nti kati embeera yayonooneka. Okitegedde? Embeera yayonooneka mawanga mwe tuwangaalira bwe gatyo bizibu byago. Naye nga enjogereza eyo eyandibadde entuufu ey'omubusiraamu si kwe kubanga musinkana muwala ne mufuna n'ekifo ne mugenda mwogera ne mugenda mukola ki. Enkola ekituufu kiri nti si eyo kwe kwogereza kw'obusiraamu okuba kuyita kwana. Okitegedde? Okukwana mu mbeera efaanana bwetyo obusiraamu tebukwatagana nakyo. Bukwatagana ne kye tuyita
al-khitba kitegeeza kwogereza. Okwogereza oyina amakubo moyita. Amakubo ago moyita oyina kubanga osobola okuba n'omubaka gwoyitamu nga tewali nnyo butereevu bigambo, hadithi ya butereevu okujjako bwe yandibadde obutereevu nga mumaze ono amaze okukiryalinga gani nti tekina mutawaana n'ono tekina mutawaana, taata akkiriza n'ono akkiriza, awo tekina buzibu. Naye butereevu eyo enkola nkoppe bukopi ne tugiyingiza eno waffe si yaffe. Amazima gali nti eyo enkola si yaffe. Okuba kuyita kwana okwana tetukuyinayo mu busiraamu, tetukuyinayo mu busiraamu. Lwakuba nti kati yembeera olwaleero abantu kwe batambulira, embeera abantu kwe bawangaalidde. Sheikh, abantu babeera ku miti besangana ku mitimbagano ne beemanya. Twalaba ebyo byonna kati by'emitimbagano wallahi birina ebizibu bingi, birimu ebizibu bingi nnyo 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 nnyo, era ebizibu ebisinga obivaamu bingi kyenyinza okugamba nti birina ki ebizibu bingi. Okwo tebakuyita kwogereza, okwo tebakuyita kwogereza, okwogereza okutuufu ng'amaze kwasaganya taata we bannyina ng'oyise mu makubo ago, eyemba enjogereza entuufu. Lwakuba nti kati ffe okwogereza kwe tumanya abasinga obungi nti oyo muwala mwogereza, njogera naye njagala mmuwasa, njogera naye njagala kukola ki, ekyo tuyita okwogereza. Naye naalisabye bannaffe bonna abaagala okwogereza baddeyo batunuulire okwogereza mu busiraamu kitegeeza ki. Okwogereza mu busiraamu kitegeeza ki? Bwe tuba tukitegedde ekyo ebisinga tujja kuba tubitegeera. Naye enkola yonna esinga okuba ennyingi, enkola gye tusinga okukoleramu abasinga obungi nfu. Allahu akbar. Nfu si nkola eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam gyatutegeeza. Allah tusaasire. Nga tusemberera okunzika, mwebale nnyo abagezezaako okusindika ebibuuzo byammwe ku mukutu gwaffe waneeno, abasindise abali live tubeebaza nnyo. Katubuze ebibuuzo bibiri tumale tubeere nga tuwunzika kubanga obudde bwebwo. Onagamba Seeka mbuuza, singa bampowa n'omusajja naye nga nze amuwadde amahare gagenda okumpa, nga oba ayina waagamweredde wali ku mukolo, omusajja nalaga nti yaga kiri kiti ekyo Sheikh? Barakallahu fiki. Ekisooka kya byonna amahare gaba gayina kuva mu musajja, so si mukazi. Ekyokubiri nti amahare eba haqqi ya mukyala. Waddembe okusalawo nti ngakkiriza tompa kintu kyonna, waddembe, oba okubaako kyakola ki kyayamba ku mwami we, nakyo tekirina mutawaana baba asazeewo okuba nti akola ki amuyamba. Naye kye twandibadde tugamba nti omusajja yenna ayitibwa nti musajja, ekintu ekisembayo okuba kiwandibadde okolera mukyalawo kumuwa mahare. Ebirala byonna oyinza obbireka naye n'omuwa ki n'omuwa mahare. Naye okuba nti otuuse ku mbeera nti n'amahare tosobola gasasula, mukyala yagakusasulidde, mu butuufu kitegeeza nti okyabulamu, omwami oba okyakola ki okyabulamu, oba tonnatuuka kuba nti weetikka obuvunaanyizibwa. Ekyokubiri nti ebyo ebimu ku bizibu byogenda okusanga mu maaso, n'amahare gennyini gakulema, okitegedde, mukyala agenda okukulangira n'amahare gakola ki gaagaana, nze nagakusasulira. Era bwe tuba baakawawukana tewali kyomanja. Kati nga olwaleero bwe tubiraba ennyo, olwaleero mu butuufu obutabanguko bungi nnyo mu maka. Olwaleero tuwulira nnyo ebibuuzo, Sheikh njagala kweyambulula kufuusa okweyambulula. Bimu ku bigezo olwaleero bye tuyina, talaka ntono, kizibu kusanga omusajja njagala kuta mukyala, ebibuuzo bitono, naye ebibuuzo ebisinga okuba ebingi olwaleero bakyala kweyambulula. Muddiza nti amahare ge, nkikola nti bwe mba njagala muddiza amahare.
kwegamba olwaleero ebizibu bingi nnyo, obutabanguko bungi nnyo, naye embeera eyo ereeteddwa okubanga ebintu tetukyabissaamu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tulaba nga buli kimu kyangu, kitegedde. Mukyala ayagala afumbirwa ono, bw'aba aganye ng'ofumbirwa omulala, bw'aba aganye fumbirwa omulala, weesiba kikwoyo omusajja omwavu, weesiba kikumbeera, kitegedde. Kati ebintu ebifaana bwe bityo bireese obuzibu bungi. Emitimbagano gino olwaleero nagyo gituleetedde obuzibu bungi. Omukyala oli ajja n'amubuzaabuza ng'ali ku mutimbagano, okitegedde. Nze nja kuwowa, nze nja kukola bwe nti, okitegedde. Kati embeera eno ey'okubanga bafuna amakubo mangi ge banyumya n'abantu, alaba ng'ono kyangu nnyo okumuta n'amuddiza amahale, n'omusajja asobola omugana nsobola okukuyambako, yakusasula mmeka, tiyampa amahale obukadde bubiri, nze njagga kuwavaayo, okitegedde. Ebyo tubiwulira nnyo, bireese obuzibu bungi nnyo, naye twandibadde tugamba nti omwami yandibadde atwala obuvunaanyizibwa n'asasula amahale, ekitono ennyo asasula eki amahale, bino ebisigadde bino ebirabo biki ebyo byonna omukyala asobola okukuyambako. Kubanga ebiseera ebisinga kiba kitegeeza nti mutaddemu ne riya, njaga kabandabe, omwami wange saagala atajje tumuswaze, twagala ekikola ekintu ekinene, ekintu buli omu kyanaalaba nga kimuweesa ekitiibwa. Tutunuulira nnyo abantu ne tutatunuulira nnyo kisanyusa Allah oba tekisanyusa Allah. So nga obufumbo engeri gyeri nti ibaada kuba kusinza Allah, twandibadde tutunuulira nnyo kyekisanyusa Allah mu byonna kye tuba tukulembeza, kyekinyiiza Allah mu byonna tube nga tukola ki, tukita. Bingi nnyo olwali bye twesaako nga Allah si byatunuulira ne mu bufumbo. Allah tatunuulira nnyo mwaleese keesi mmeka, mwaleese entebe mmeka, mwaleese tanka, mwaleese biki, ebyo byonna bigambo bya riya, tubikola mu mbeera yakubanga twagala kabandabe. Era kyobula nti ebiseera ebisinga obufumbo bufundikira mu makubo ago bwe gati, era enkomerera bifundikira Allah abivuddemu, wamala okubivaamu ne mubanga mujja kufuna obutabanguko bungi nnyo mu maka gamu. Nabwe kitukulembeze nnyo Allah byayagala, bwe tunaba tubikulembeza mu bufumbo bwaffe, inshallah tewajja kuba mutawaana. Sheikh, abantu awo ku regime kati gye tuwangaalirako, abakyala balina access ku mitimbagano n'abaami buli omu alina access ku mitimbagano, ku WhatsApp, ku Facebook, ku ki, ate ayinako abantu ba interactinga nabo ab'enjawulo, mufumbo si mufumbo. Tukikwasaganye tutya ku mitimbagano egyo gye tu interactinga nabo? Ekikulu mu byonna kusinziira kati ku mbeera gye tulaba, omuntu alina okumanya enkozesa gy'alina okukozesamu emitimbagano gino, gireme mmufuukira ate kizibu kimutwala mu muliro. Kitegedde essimu, basheekhe bangi batukubiriza essimu eyo efuuka ekintu ekikutwala mu jjana, kireme kufuuka kintu kikutwala mu muliro. Tukozese bulungi emitimbagano mu nkozesa ennungi, tuleme kubanga gitufuukira nagyo ekizibu, gisaanyizaawo amaka, gisaanyizaawo bizinesi, gisaanyizaawo emmaali, ate nga abamu bibakoledde, abamu babifunyemu, okitegeera, abamu ne bafundikira nga bikoze eki, bibakosezza kinene. Ekikulu mu byonna kumanya nkozesa nnuŋŋamu, obikozesezza otya okulaba nga obifunamu ejjana, obikozesezza otya okulaba nga Allah akusiima. Tuleme kukozesa mitimbagano gino